Yeah, butereevu nkwaniriza muganda wange gy'osinzira okuba ng'otulaba nze Jamaalu. Mwebale okutulaba n'okutugoberera. Nkusaba onfollowing, nkusaba osubscribing. Ebyo tetuteekayo kkooti si malala okolaba nti subscribe nedda. Era mukimanyi gwe aliko gwe okyasinza okumpa obudde ennyo. Naye mbadde ndudde okuwuliza by the way, njagala okutwala omukisa guno okubeebaza mwenna ba social media friends, ba YouTubers mwenna, ba media personnels mwenna abali mu biti ebyenjawulo bambi abajja ne munziikirako, maama wange Grace Kironde Kiyingi, rest in peace mama gy'oli, nkusabira. Njagala okubeebaza mikwano gyange gye nkolera ku Record Radio, mikwano gyange gye mpangalira, gye tusuubulira emmotoka, ku kyalo gye nkolera, gye mpangalira, mikwano gyange ab'amagalagi, abaana ab'ewa Kisekka, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala okubeebaza. Sifunanga kadde kujja kubeebaza officially. Maama wange yafa ennaku z'omwezi zaali ennaku z'omwezi nga 27 ne tumuziika ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokutaano, era nze guno omwaka sijja bagamba nti guŋŋendedde bulungi, naye Mukama Katonda tagera kibi. Mukama Katonda agera ekintu okusinziira mu mbeera gy'olimu. Njagala okwebaza baganda bange, that is njagala okwebaza Grace, my little sister, njagala okwebaza Sarah, my little sister, njagala okwebaza Julie, my little sister, njagala okwebaza brother Frederick, my little brother, njagala okwebaza abakulu bange, njagala okwebaza Moses, njagala okwebaza Kagulire, njagala okwebaza Scovia, njagala okwebaza Pastor Jebi, njagala okwebaza brother Lumu, na mwenna mwebale nnyo, buli ow'ekika ky'endiga eyayiwawo omubiri weebale nnyo, Uncle Sam weebale nnyo, na mwenna nkoze kino ekintu from the bottom of my heart and on behalf of Abel Kiyingi Kironde family, on behalf of Grace Kironde family, okwebaza. Njagala okwebaza Mothers Union mu Buganda abaakola omulimu omunene ogw'okwerekera maama wange ng'afudde. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala okwebaza obulabirizi bw'Ennamirembe n'obulabirizi bw'Erweru, mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwakola omulimu. Reverend Saka, thank you so much. RDCs mwenna abaaliwo abaparticipatinga, Honorable Nakawooya, Chairman Kibotodde, Taata Sulaiman, weebale nnyo, weebalire ddala. Ne ttiimu yo gye wakola nayo weebale nnyo. Bakojja bange mwenna, that is Kojja John, Kojja Kityo, that is side eyo mwenna. Thank you so much. There is that one mother, young mother of mine, Mami Julie. Thank you so much mukwano. Julie wakola omulimu ogw'amaanyi, Mami Julie wakola omulimu ogw'amaanyi. Bambi nkwebaza byonna bye wankolera sisobola sisobola kutwala kukuddizaawo. Katonda yekka yasobola okuddizaawo. Njagala okwebaza waliwo omukwano gwange bamuyita manager BMK. Manager BMK abamu abali mu entertainment mwali mumumanyi, nawe yafuuka muganda wange. Yanjirawo omubiri ku lwa abasuubuzi b'emmotoka ab'ewa Bakuli. Njagala okukwebaza Moses Cabs, director Cab Motors, baganda bange Ismaili, Isima Barungi, Brian Kasawuli, Vegas promoter, Kojja Mukwaya, Eddie Kasanvu, Patrick Cab Motors, Baba Hassani Kakofiira, muganda wange weebale nnyo, weebalire ddala. Nali mu kiseera ekizibu nti abamu saasobola kubabikira. Njagala just imagine mama kati yaweza ennaku 40 mu ttaka, naye saasobola kubabikira abasinga lw'ensonga nze nazirikako n'okuzirikako n'enzira engulu. Kambabulire tewali kintu mu bulamu muno mu nsi muno
ky'osobola kukola maama wo oba I don't know bw'obanga wali okiyiseemu bw'obanga wali okibaddeho naye tewali kintu oba tewali muntu ku nsi kuno asobola kubaako ne kyakkolera eky'amaanyi ekisembayo nga maama. Nina moments ze nayitangamu nga nze maama wange ng'ate yazimaliriza nga nsuubira nti nsobola okuzimala naye ne neekanga nga zimaze nga maama y'alina okuzimaliriza. So nayita mu kusoomoozebwa okw'amaanyi mu kugezesebwa okw'amaanyi era mu bulamu bwange ebbanga lyonna bwe kyambeerawo ku nsi kye kintu ekizibu eky'amaanyi ekikyasinze okuntuukako okufiirwa maama wange. Waliwo abamu mulina bamaama eyo naye nga maama mukwano gwo just mu kwogera bino naye njagala obeereko mu bigere eby'omuntu ng'omuntu oyo nkuwa ekisobola okulema omuvubuka e Kampala nga si mukwano gwe yasobola okukikola okuleka nga mukwano gwo nnyo. Waliwo omuntu eyali asobola okukwata lenti n'amukusasulira like nga maama we ali mu kyalo olw'olumu ku olwo n'olemererwa lenti naye nno lenti nga si wa $20 nga $50. Maama wo n'omugamba maama lenti agaanyi n'akugamba naye kaakati nga omanya abazadde n'avaako ne byayogerayogeramuko awo n'amala n'akugamba kale kandabe bwe nnaakola ogera olaba nga alina bw'akikusootinze. Era nze bwekuba akuwa bujulizi nti maama wange ndowooza oba yankuza kyejo olw'okuba nti nze first born naye mu kunkuza ekyejo nze mbadde sigula mmere nali sigula mmere Kampala naye si lwakuba nti ki naye eri namulaga nti nnima mu kyalo nti nninako we nnimira naye n'alima naye ng'ate nze ampeereza emmere. Nti obulungi bwa maama omuntu yekka asobola okubulaba osobola kubulaba nga maama wo osobola okunnyonnyola n'owa ekyokulabirako n'ogamba nti maama yakola bw'ati ne bw'ati ne bw'ati. Bataata nabo balina obulungi bwabwe kubanga abazadde bonna buli omu alina obulungi bwe naye obulungi bwa maama ekituufu njagala mukkiriziganye nze nammwe bwanjawulomu ku bwa taata. Taata alina obulungi bwe ne maama alina obulungi bwe naye naviirwako mukwano gwange naviirwako emmundu yange naviirwako sapoota wange naviirwako faani wange asooka. Maama buli kimu kye nali nkola yali akyagala wabula nga nsabira busabizi yali mukyala musabi nnyo 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 nnyo. Njagala okwebaza abakyala ba Mothers Union. Waliwo omukyala erinnya ndyerabidde ya Rabbi naye njafuna omukisa. Waliwo omukyala President wa Mothers Union mu Buganda. Weebale nnyo maama watuyiirawo omubiri. I wish nsobola okufuna engeri gye nnyinza simanyi naye watuyiirawo omubiri. Weebale maama. Maama wakola omulimu ogw'amaanyi. Abakyala ba Mothers Union side ze Nakaseke that is waliwo omukyala gwe nsinga otegeera ennyo mukyala Seruwu. Maama weebale mukyala Seruwu watuyiirawo omubiri. Platforms ez'enjawulo bakulembeze ab'enjawulo ba councillors ba mayors chairman LC3s chairman LC5 bannabyabufuzi Mr. Ron Mwagalwa. Nkoze okwebaza kwange kuno nga nkukoledde ku YouTube channel yange nkukoledde ku platform yange olw'okuba nti nnina abagoberezi nnina abangoberera nnina abanzikiririzaamu nenjagala nkikole openly. Tujja beera n'okusaba mu maaso awo kwe tujja okubategeeza naye njagadde okwebaza sisobola kwebaza ssekinoomu wabula okuleka nga nkoze vidiyo ne ngiteeka ku mitimbagano ne mumanya nti neebaza. I'm very sure buli gwe kikwatako vidiyo eno agirabye. Weebale nnyo weebalire ddala abambeererawo. Waliwo abantu abambeererawo nga Director Ella owa Mugisha Nandi Tours and Travel. Mukyala gwe weebale nnyo mukwano wandaga omukwano gwe sirabangako. Weebale nnyo weebalire ddala. That Care
njagala okwebaza waliwo omukwano gwange nali nkola naye ku Record Radio naye alina omukwano by the way kansooke neebaze bannamawulire mwenna bannamawulire mwebale nnyo abaakola naddala abaana ba entertainment ejawo mwebale nnyo mwebale ddala njagala okwebaza abayimbi eyankubira ku ssimu neyansindikira message weebale nnyo that moment kyova olaba ntutte ebbanga nga sinaba kubeebaza naye nga kyansigala ku mutima ne ŋŋamba naye ŋŋenda kwebeebaza nti sisobola kutambula door to door no njagala okwebaza bannamawulire njagala okwebaza abayimbi mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale naye waliwo abantu bano ab'enjawulo abakola ekintu nga tekisangikasangika kambayizeeko ka scenario waliwo omukwano gwange twali tukola naye ku Record n'avaawo kati ali ku CBS FM bamuyita Sophie Tebi just friend mukwano gwange naye Sophie Tebi ayina ekintu kye yakola gurupu yaffe yakwata esente n'ateeka mu gurupu yaffe ng'omuntu n'acaringa n'afaayo like Sophie as a matter of fact nali mukwano gwo naye nga simanyi nti ndi mukwano gwo nnyo nali simanyi nti ndi mukwano gwo seriously Sophie Tebi weebale nnyo weebalire ddala mugoberere nnyo ate mwegendereze emikwano gye mubeera nagyo naye waliwo emikwano gy'oba nagyo emikono kugamba ne gituuka nga gikikumazeeko naye Sophie weebale nnyo nze nali like aliwo ebintu ebimu neewuunya abantu bangi nnyo mwakola ebintu eby'enjawulo njagala okwebaza staff eya Record Radio okuviira ddala waggulu mpaka wansi bapresenters bannange bwenkola nabo mwatoola amabugo mwajja ne mumbeererawo ne muziika mwajja ne mubeerawo mwebale nnyo sijja kubamenya naye mwenna mwajja ne mumbeererawo njagala okwebaza mikwano gyange waliwo omukwano gwange bamuyita Joel Sali Rick Ross Bakuli Angelo Piti Selebu Roger Manoviki Khalifa waliwo omuyimbi awo abalala awo nabo bambi mwebale abo crew gye nsomye abo abaana baganda bange abo natambula nabo like twali nabo twamala nabo ennaku nga nnya nga tuli nabo omanyi omuntu okulekawo famire ye n'alekawo emirimu gye Selebu yaggala edduuka lye gwe waggala edduuka lyo I don't know simanyi bwe nnyinza kubeebaza naye kyenyinza okubagamba nti nasiima kimpitiriddeko oba kyampitirirako nga sisobola kgenda nga ngenda neebaza buli omu sijja bamalako ensi kati eri digito kyensobola okukola kwe kwebaza mwenna era kwebaza baganda bange bataata bange bannyinaze basenga bange bamaama bakojja mwenna bakizibwe njagala okwebaza ekyalo ky'ebuggala Nakaseke abaasaasaanya amawulire nga maama wange afudde maama wange yafa kibwatukira teyalwala yafa bufi just naye tukkiriza nti Mukama Katonda oba Mungu tagera kibi yekyo ennaku ze zaali ziweddeko gyali tumusabira mikisa Mukama Katonda amusaasire amulamuze kisa ebyamusobako kubanga maama yali atuuse ku mbeera ng'afuuse wa UN ku kyalo kuli oba ku kitundu eyo gye yali nga omwana omuntu waba talina mmere nga maama nga omuntu agenda n'alima n'amuwa emmere waba talina school fees omuntu anoga emmwanyi n'amuwa bw'aba nga waka walinga awaali oba kyali kifuuse kwegamba nga ebintu byakolera abantu nga actually emyezi egyasembayo ng'esatu ena kambabuulire waliwo embeera gye tutuukamu ndowooza omuntu aba agenda kufa nze nina ebintu byokulabirako bingi kuba mamba olunaku lwafa kambaweyo ka scenario katono mamba olunaku lwafa mama nayogera naye ku makyanga bulijjo era gwe bw'oba oli eyo omuvubuka munnange nga tofuna budde bukubira taata oba maama wo ssimu okola nsobi kuba essimu eyo etwala nusu 100 ku 2 kati ennaku zino waliwo bino ebintu bya free calls abazadde bano ebiseera ebisinga ffe tugenda ne tulowooza nti abazadde
baba baagala ssente. Naye abazadde ayagala kukuwuliza kubanga nze nzijukira bwe saakubiranganga maama kuba olwokuba yali akimanyi nti nnyina ng'omukubira buli lunaku. Maama nga nkubira ssaawa nga 5 kuba namukubiranga ssaawa emu bwe mba sinnaba kuva waka genda ku mulimu nga mukubira. Naye nga maama ayinza okukugamba ku ssaawa 5 abaaye muli bulungi n'akukubira ye nagamba muli bulungi ne mugamba maama bannange mbadde neerabidde naye tuli bulungi tewali buzibu. Nti tolowoozangako gwe tolowooza nti omuzadde aba ayagala ssente oba aba alina kyayagala. No, omuzadde aba talina kyayagala. Omuzadde aba ayagala kuwulira omwana we ali bulungi gy'ali. Omuzadde aba ayagala kumanya muli mutya kubanga kambabuulire teri mukwano gusinga gwa maama. Maama yalina omukwano gyendi. Maama wange yalina omukwano. Maama wumula mirembe gy'oli. Maama yalina omukwano. I'm very sure musobola okuwitnessingako ko abalina maama. Musobola okukakasa nti maama yasembayo mu buli kimu. Maama tasobola kukkiriza bakusibe. Maama ne baba bakuwaayi ne baba balina ekintu kye bakutaddeko ekituufu nga kituufu, maama asobola okukugaanira. Maama asobola obutalya naye n'asaddaaka n'akuweereza gw'olye. Oyo ye maama. Asobola okwefiriza byonna n'agamba kino kankiweereze Benja. Nze abammanyi bammanyi nze mbadde mamizi boy. Naye ndowooza oba oli awo Katonda naye yalaba nga nnina okubaako n'embeera ze nkyusaamu mu bulamu bwange okuggyawo maama. Nga nnina kukikola ebiseera ebisinga ekintu kijja kubanga okufa omuntu si kukyala. Okufa kujja bwe kujja bwe kuti omuntu aba afudde. I have my little sister kanzirako gwa kutaano tekaliiwo kali bweru eyo naye kalwawo okukkiriza ne kakuba n'essimu bateeke essimu ku mulambo ku maiti ya maama bateekeko. I'm sorry okunyumya emboozi eno naye ngezaako okubalaga nze nina obulumi bwe mpitamu. Actually after 2 weeks bwe twali tumaze oziika maama nze nina kintu kye nalabamukko ne ndaba nga sikyalina mugaso mu nsi. After 2 weeks nina ekintu kye nalaba ng'ekintu kiŋŋamba tolina mugaso mu nsi. Waliwo mikwano gyange basajja na bakyala ba buvunaanyizibwa bali mu gavumenti, abamu ba opposition abankubirako ku masimu. In fact kati recently mbadde nakasembayo okwogera ne Honorable Nakawooya. Yatwala obudde najja na meeting. I was like ne mugamba Honorable nze navudde mu byobufuzi. Yandaga ebintu bingi. Honorable Nakawooya mukwano gwange era ali mu kotisi mu bantu mikwano gyange. Omanyi mubeere n'emikwano naye emikwano egimu mugiteeke mu kotisi nga giri waffe kubeera mikwano gyo. Because there are some people that they are not worthy to be your friend. There are some good pretenders. Ng'osobola okufuna ebizibu eby'enjawulo, ekizibu ekikukwatako, ekizibu omuntu w'alina okusooka okulabira nti kituufu. Benja ali bw'ati. Kituufu. Ono minisita tumuyambye tutya? Kitakolebwa. Si lwakuba aba talina busobozi. Si lwakuba aba talina budde. Ne Katonda alina omuntu gw'asobola okuba alina ekintu ky'asobola okuleeta okukulaga the line and the boundaries z'osobola okuba ng'okomako ne line z'osobola okuba ng'obuuka oba n'otabuuka. Honorable Nakawooya yaŋŋambye time yo
oba ey'amaama y'ebadde yeeyo. Honorable n'aŋŋamba nti okera ku makya n'ogamba nti genda mu byabufuzi ng'ate ekyo ky'oli tekikola makulu. Amazima matuufu ka mbabuulire, nabadde mbivuddemu. Olw'embeera gye nzize mpitamu, olw'ebintu bye ndabye eby'enjawulo, n'okufa kwa maama wange kwennyini nnyini. Nze abasajja ba Nuupu banziikirako. However, baali tebalina kunziikirako bonna, naye olwa pozishoni yange gye ndi mu disitulikiti, nina ebimu bye nalabaalamukko ate nga waliwo n'abantu abamu ababeerawo, ebintu ebibeerawo, n'olaba nga waliwo ebikyuseemu n'ogamba lwaki kino kiri bwe kiti ku sayidi yaabwe. Nali sivudde mu byabufuzi because of that. Naye nga mpulira bintamye. One, bwe nali neesimbawo mu 2021 maama wange yansapootinga nnyo. Abaana bonna baavuganga boodabooda ne bavuga pikipiki bonna mu byalo eby'enjawulo, baakomangawo ewaka ne balya emmere nga maama yafumbye, nga yaguze enva, nga bagulira amazzi, ng'abafumbira. Abaana ba agents bange bonna abaakuŋŋaanyanga zikaadi zange, abaakuŋŋaanyanga empapula, bonna yabawa amafuta, ssente ze bonna mu masaza ag'enjawulo no mu miruka egy'enjawulo, bonna nga erosi ez'enjawulo nga yateekamu amafuta, yakola buli kimu, yakola buli kimu. Mulimu gwawe gwalinga gwa kutambula kubanga ne piki eyantambuzanga buli lunaku, lwe nfunye emmotoka entambuza buli lunaku, maama nga yateekamu amafuta. Era Honorable njagala onsaasire nti nkyalina ebintu bingi bye nnina okwetegereza. Either okukyusa position, okujja yenze nkiwulira nti yenze ndi mukulembeze, nkiwulira muli, naye nga n'ekirala kiŋŋamba nedda. Naye Katonda ono gwe tusinza mulamu, Katonda gwe tukkiriza mulamu, ate oba oli awo nkyalina okubiwuliriza ne mpuliriza mwoyo wange ne mbitegeera. Tekirina nnyo mbeera eri awo y'amaanyi, naye nga nsaba Honorable oyongere okunkyekingako n'okunsabira, na mwenna mwongere okusaba. Njagala okwebaza abasumba ab'enjawulo abali mu bulabirizi bw'Eruweero. Njagala okubeebaza kubanga mugezezzaako okulambula taata wange. Taata wange munnaddiini nnyo, mubuulizi, ababuulizi ab'enjawulo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mulambudde kitange, mulambudde ne mumuwa comfort, mumukubidde amasimu, mwebale mwenna ababaddewo. Njagala okusembayo okwebaza bakama bange aba Record Radio, naddala abasumba, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Naddala Pastor Palangi, olw'essaala zompa nga tokoowa nakumpa comfort, weebale nnyo, weebalire ddala. Thank you so much Pastor Palangi and the entire team and the entire church, my big boss Bishop Carlos, thank you so much. Thank you so much. I'm so humbled, I'm so happy. Chairman Kakoza tata weebale nnyo, weebalire ddala. Chairman Mutibwa Sam, ate gwe muganda wange, ebintu bye wakola mwebale nnyo, kubanga nze nasigala nga sirina kyendi okuleka mmwe baganda bange okunnyamba obuyambi, era mmwe mwambeererawo. Honorable Nakawooya Esther, ababaka ba Parliament mwenna, Director wa Shehan Standard Day and Boarding Primary School, weebale nnyo muganda wange Mr. Kizito Joseph, weebale nnyo, weebalire ddala. Ne staff members bo bonna, Teacher Maria, Teacher Agnes, n'abalala bambi mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwanjiirawo omubiri. Njagala ate okwebaza
bannabyabufuzi mu departments ez'enjawulo abaava ebuule n'ebweya ne bajja ne banziikirako maama wange omugenzi Grace Kironde Kiyingi yeebase wali Nakaseke. Bambi mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nalita mu kusoomozebwa kwali kw'amaanyi nti waliwo ebintu byali bingi nga sinnaba kutegeera, nga sinnaba nakuddangu kuva abamu banziikirako, naye bwe twavaayo nga wayiseewo nga nnaku 3 nnyo omuntu nakubye nagamba wali bwoti, lunaku bwoti, wali oyambadde bwoti, wali olinaanye gundi, naye nga sisobole essaawa ezo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abaatoola akatono ke mwatoola, abaakola kye mwakola, abamperekerako, abaasalawo okuwaayo obudde bwabwe, sirina we nsobola kubeebaliza kubanga sobola kutuuka ku buli omu. Nina kukola kino mu bwa Sseruganda Nasiima. Wendi abakyala bamaama, mwe bamaama bange, sikyalina maama gy'oli, maama wa Mothers Union mu Buganda, gwe maama wange, mukyala Sseruwu nkimanyi. Abakyala mwenna mu Nakaseke, bamaama abali eyo, njagala okwebaza mwannyinaze Christine Meme Entebe, Meme Semengo, webale nnyo. Bamaama mwenna, maama Nakiwala, maama Fiina, maama mwebale. Thank you so much. Mwawerekera bulungi sister wammwe, kyatuweesa ekitiibwa, maama omule mirembe, twali tetukyalina kyakkola, Katonda bw'atyo bwe yasalawo. Naffe mutusabire tweyongere okubanga ebintu byaffe bitambula bulungi, kubanga nammwe mukimanyi bulungi nnyo nti maama kwe twali twesigamye. Buli kimu maama we twali tuli, tewaaliwo option ndala yonna, wabula mutusaasire, mutusonyiwe ebyatusobako, naye Katonda amusonyiwe gy'ali. Naye nga mwebale kubanga nina we natuuka n'endabanga ekituufu kiri nti nze nkomye. I told you kali akantu waliwo we nabagambidde nti zaalinga weeks 2 nga ziyiseewo, waliwo kwe ganabonaabonya nnyo ennaku 14 ezaasooka nga ndaba sikyalina mugaso mu nsi muno, naye Katonda n'ansaasira nembeera nga nteredde bulungi. Ngenda ndikavalinga spiritually, ngenda ntereera, ngenda of course okitegeera, omala n'okitegeera nti Katonda yawa ateera yajjawo. Mwenna mwebale nnyo buli omu kyeyakola. Mungu abasaasi abaddizeewo abawe kye musinga okwagala, buli ya contributinga, buli yajja n'ansaasira, buli yatambula, buli yakola ekintu kyonna. Waliwo baganda bange abamagalaji saidi z'erubaga basamula ne ttiimu, mwenna mwebale nnyo. Waliwo maama wange awo nnyabo, webale nnyo. Mama Shoni, Jajja Shoni, webale. Namwenna sijja kubamenya naye bambi mwebale nnyo. Mutabani wange Empungu Ronald, webale. Teggwe Richard ow'Empererwe, naawe wakola. Uncle Samu ne ttiimu ya Namulonge, mwenna mwebale. Auntie Mega, Auntie Miria, Madam Rachel, Uncle Chibuka, Uncle Nelson Sweden, mwenna mwebale contribution gye mwakola towards the farewell of my mother. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. That I'm part of you. Mama olw'okuba nti no yagenda doesn't mean that life will stop here, but I'm very sure with the time I will keep standing, I'll keep moving, because I have the living God. I'll keep moving. Bannyinaze ne baganda bange yonna gye muli, bannyinaze ne baganda bange yonna gye muli, mutwale obudde mwogereko ne Katonda wammwe, mwogereko ne Katonda, mwogereko ne Katonda. Katonda ajja tusaasira, tujja kutambula, era ali wakati waffe. Ayina ensonga ze lwaki yatwala maama wakati mu bulumi. Katonda ayina ensonga ze lwaki yatwala maama wakati mu bulumi, nga taata ye yali omulwadde ate nga maama yamujjanjaba,
ye maama n'akutuka bukutusi. Katonda alina ensonga ze. Just maama wuumula mirembe gy'oli, okimanyi nkwagala nnyo, okimanyi nkwagala nnyo. Taata ojja kutereera naawe inshallah, ojja kutereera, Katonda ajja tusaasira otereere. Naye nga okusinziira omukolo bwe gwatambula, njagala okwebaza abantu mwenna. Mpozi waliwo obuntuntu obutonotono awo ebibeera mu mikolo, waliwo olwedde ababanja omugenzi, waliwo olwedde abakola batya. I assure you ngenda kukola maama akiyalindye buli kimu. Mwenna ebibiina ebyawa avaawa mmanyi vidiyo eno mugirabye, ngenda kukola buli kimu. Sootembe saagala abeere gy'ali ng'akukkuluma, saagala abeere gy'ali, njagala awummule mirembe nga musanyufu gy'ali. Inshallah ngenda kukikola buli kimu inshallah, Katonda nga ye mubeezi wange. Naye nga njagadde kubeebaza vidiyo, njagala kwebaza njagala kwebaza bantu banziikirako maama, njagala okwebaza abantu abambeererawo, njagala okubeebaza. Simenye linnya, simenye muntu, simanyi kiki, bonna bemmenye ne besimenye mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abani kojja olina recently ka vidiyo ke wakoze n'ogatta maama wa Bobby, maama wa Misach, maama wa Mathias Walukaga, maama wange, maama wa Chiko, abani kojja weebale. Thank you so much. Sina byenyinza kwebaza nti sisobola, okimanyi naawe oli mukwano gwange from day one, naye thank you so much. You know, that kindness, omanyi okumanya muno pain gy'ayitamu. Abani kojja yafiirwa maama we, nina mukozi munange mulala bamuyita Masasi yafiirwa maama we, mukozi munange mulala bamuyita Simba Lawrence yafiirwa maama we. But guys, thank you so much. Mwambeererawo ekyange ali balwala, bamaama balwala abo, naye wange abani kojja twali ffenna nga tuli mu kushootinga, naye essimu nejja nga mbadde naakamala okwogera naye, naawe wali okiraba nga naakwogera naye, essimu nejja mu maama waafudde. So mbadde nnoonya engeri gye nsobola okwebaza mu mikwano gyange. Nkimanyi, very sorry, babadde balaba vidiyo nga mulowooza ba leero Jamal aleese bya politics oba bya entertainment oba byaki. No, mbadde nzize kubeebaza kubanga mwambeererawo nnyo mwenna abajja ne mubeerawo, kubanga siina we nnyinza kukola okuleka okubeebaza obwebaza. Kansala leetayo akatebe wano eno neebalizeko ku bantu, okuleka okubeebaza obwebaza nti mulina ebintu bingi nnyo bye mwankolera bambi, naye siina option okuleka okubeebaza nti mwebale. Bantu bangi abambeererawo, naye akaseera ako nalaba abantu mikwano gyange n'abatali mikwano gyange. Actually okuba kwolwo nakitegeera ne mmanya nti ndi wate. Abantu balina engeri gye bantegeeramu, abantu balina engeri gye bandabamu, media houses ez'enjawulo, mikwano gyange egy'enjawulo, abantu ab'enjawulo, abantu ne bajja ku lwange nga bazze kunneebaza, nga bazze kunziikirako. Ensi yaziika maama, kubanga waliwo n'abaabuuza oyo minisita naye nga teyali minisita. Naye mu kyonna neebaza obulabirizi bweruweero, neebaza ba Mothers Union mu Buganda, pulezidenti wa Mothers Union mu Buganda. Weebale maama, weebalire ddala, weebale. Maama Nabbanja, message zonna twazifuna. Abakulembeze mu biti eby'enjawulo, kubanga nagambamu oba lwakuba ndi munnabyabufuzi, naye okubeera munnabyabufuzi nali sinnaba kubeera nga nkanda nnyo nnyingira nnyo mu abantu, naye abantu bajja ne baziika maama nga bazze bwe bajja ne bambuuza bwe bajja. Omanyi okubanga olaba abantu gwe naawe nga tomanyi nti maama wo oba naawe tomanyi naawe obadde ozitowa bw'oti oba maama wo abadde azitowa bw'ati. Kyokka kyenjagala okubagamba nti kansabe maama awummule mirembe gy'ali yonna, kubanga nga we mumanyi nze mbadde sifunanga era simanyi oba ndimufuna
muntu ayinza kunjagala nga maama ate naawe gy'oli yonna ndaba nkukakasa tewali mukwano gusinga gwa maama. Kati ffe tubali tukuze ng'atwonoonye nti nkimanyi bulungi nnyo nze ndi kushuwa bw'agatta ku mmere gye nnima naye kennyini yankubira emmere yaweddewo ng'ensanga waka. Buli lunaku nga ndya matooke ate nga ndi Kampala naye nga sigagula tukyanjawulo. Ne bwe gaba nti bino nti manda bintu waliwo ebintu mu bulamu by'olaba maama yeguma gwe olina omuwa emitwalo 5 n'akukubira n'akugamba nno nze mbadde nfunyemuko ku ssente nkutereddeko emitwalo 10 like nga togisuubira ate ye asigadde ali bulungi ate kagamba naawe ate n'ogamba naye maama omubuuza maama sente ozijja agamba matooke ga ntegengere nneme gatunda. Kati ng'alina engeri gy'akubeezaawo mu Kampala kati mwe nga mutula bulabi nze n'amafuta nga emmotoka bw'esika nga mukubira ne mugamba maama emmotoka ensiseeko ye ku ssimu ye nga kubaako ssente naye ssente nga ziba za bbenja nga si za mwana mulala yenna bwe bulumi obwo nga ziba za first born we ye ssente maama yazimalirangako nze nga ne bannyina zibagamba ate baba wana batanafuna ate ffe tunafuna yeeyo maama. Okay, mpozi n'ekirala njagala okubategeeza naddala abantu bange ab'e Nakaseke abangoberera wakati mu kumala okwogera n'abantu abanjagala endowooza bwe nnyinza okukigira Honorable Nakawaya bali ddala naye njagala okuyita wano wennyini nga mbategeeza nti ngenda kwesimbawo ku bwa road councillor okukiikirira eggombolola ly'e Nakaseke okukiikirira district nga nkiika ku district e Nakaseke obwa road councillor. Katugende n'ekyo kubozi tubadde tusuubira ebinene ennyo okusinga ku ekyo naye olw'embeera eyajjawo olw'embeera eriwo oba essaawa zino nga tekikyasoboka position ziri leka tusooke tusinziire wano. Nkimanyi bulungi nnyo nti ab'eggombolola ly'e Nakaseke kyekiseera kyaffe eky'abavubuka eky'abaana abalowoleza ekitundu kyaffe ku bwa district councillor Kalyesuubula bwe ngenda okwesimbawo era posita yeeyo gye mulaba era mbakakasa nti buli kimu enteekateeka yawedde ngenda kwesimbawo ku bwa district councillor naye nga mwebale nnyo mwebalire ddala akuume atakuumira mpeera ku lwa Katonda n'ensi yange. Mwebale kungoberera mwebale kunjagala mwebale kwagala nnyo abantu bammwe mwebale kwagala Kalyesuubula. Mbasaba abavubuka kyekiseera tukube torch mu muntu kyayinza okutuyamba okutuusa ebirowoozo byaffe ku disitulikiti. Tukube torch mu muntu ki asobola okubeera nga alumirirwa omuntu wa wansi. Tukube torch mu muvubuka oba omukulembeze gwe musobola okuzimba nga ab'e Nakaseke okuva ku ddaala erisooka okutuuka ku ddaala erisembayo waggulu. Ebirooto byaffe bibadde byakubeera nga tulinnya waggulu naye olw'embeera eyazzeewo nga tetusobola kubeera nga tulina engeri gye tuyinza okukibuuka kino ne tujja awantu we tusuubira nti tusobola okwongerako ettaffaali ku disitulikiti y'e Nakaseke ne mu Uganda okutwaliza awamu. Nze Kalyesuubula saagala mubeere nga mulina kye muddamu okubuuza n'ekimu. Ebyobufuzi waliwo ensonga lwaki oba oliawo kye nalimu oba kye nkyayitamu kibadde kikyali kizibu nnyo naye olwaleero nkukakasa era nkutegeeza nti gwe ow'e Nakaseke gwe ayagala okwongera ku kitundu kyo that is njogera ku bantu b'ekigege abantu b'e Kasambya abantu b'emifunya abantu b'e Kasagga abantu b'e Bulwadda mwenna emiruka egyo gye mmenye njagala okubakakasa nze kali ab'emifunya nze Kalyesuubula nzija ku bwa district councillor Nakaseke district tukyuse ekitundu kyaffe kimala omuntu akulembedde ebbanga lyonna naye essaawa tusobole okuba nga batukwasa ate mu mirembe tukkirize waliwo omuvubuka gw'osobola olaba nti asobola okukyusa ekitundu okusinziira ku birowoozo bye okusinziira ku ntegeera ye okusinziira ku bantu bakolagana nabo okusinziira ku kiki kyasobola okukola mu kitundu ekyo.
embeera ekutabuseeko tebitambula bulungi, emirimu giguutaanye, byogata biganya okugguka, tewejjusa va mu kwekubagiza jangu mu Glorious Consultancy and Agency, obulamu butererenga bwe wabubala. Bano bagenda kuyambako okufunira visa mu nsi gy'oyagala yonna, bakumye passport, flight bookings, hotel bookings, airport pickups, company and any gig registration, business proposal writing, software sales, mobile app development, online radio and TV development, graphic designing. Jangu obwebuuzeeko mu bintu eby'enjawulo wamma obulamu butambulenga bwe wabubala. Tusange ku tebajjukira akedde mu Ndeeba ku Masaka Road opposite Kalungi Motors, oba tukubireko Glorious Consultant and Agency, serving to satisfaction. Gwe omuzadde eyitaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyeeya mukozi ate ayite ne first grade, katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala. Empisa, eddiini, ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala, ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala. Tulira n'entambula eri abayizi abaviira ewala. Gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade, totunula obulala wonna. Okwewandiisa kugendera ddala mu maaso okuva ku nursery paka ku kibiina ekyomusanvu. Day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala. Jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero. Tusangibwa Lubaga mu Bulwa Zone okuliraana 24/7 Motel. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 773 73 359 ne nooti 757 nooti 6 26 96. Shehan Standard Primary School. We invest in education.